Yo, this is Rampant Killer already, the Kino kye kimu ku bifaananyi ebyakubiddwa ng'abaagalwa bamwe babagulira ebimuli. Weetegereze bulungi, w'olabawo taata w'abaana oba w'olabawo kiberu ng'agula ekimuli naye nga teyakuleetedde ng'ate ggwe okimanyi nti kw'osibidde enkondo mukwano. Genda weetereze ku ppejje dayinza gakwale obulungi atumbudde kasubire nti oli bulungi yonna gy'osinzidde. Kadde kaffe kaalo ntusinate okuba nga tenkutussako ebibadde mu Valentine ebitonotono. Yes, Afanda Twaire ye nno omukambwe muzibu kirabika waliwo eyamuseetinze. Yawandikidde abasajja ebbaluwa n'abagamba nti bannange mukomye omuze gw'okutukwana bwe tugaana oba bwe mulemererwa ate ne mutusindikira abalala nga bo mu butuufu tetusobola baresistinga nga bali dangerous substitutes. Okitegeera n'omugamba nti genda okakwane oluvannyuma kasomesa essomo keeyita ki n'agamba naye resipe kitaasi puliizi I'll die with a person. Era mubeere beegendereza buli akwana ku Afande Morina Tuhaire beera mwegendereza jjukira alina ki alina embwasi alina lubasito kabeera awo akasambi k'enkoko so ajja kubwatula ebibumba mwegendereze naye nga y'omukyala amanyiddwa nga Bad Black nga bwe yasuubiza omwami we Panda nti ajja kumuwaayo ka bebi. Omukyala ono yatulaze ku baby bump ku lunaku lw'abaagalana era ng'ebifaananyi bino ye yabituwadde kiro n'agenda maaso kubanga ate asima omwami we emyaka gye bamaze naye agamba nti yebale kumulonda mu bangi yebale kumukkiriza bakaayana ne bayumba naye byonna munnange abireka n'asigala ng'ate ali ku ki ali ku saidi. Njukira nti bali bayumba ne Kim Swaga. Yes, Kim Swaga yagenda maaso kubanga ate atutegeeza nti alina olubuto lw'abalongo talina budde bugenda kwerega nani n'oli. So etegeeza olubuto lulimu ki lulimu abalongo kati muteeke busaala. Yes, bulambalamba nga bwetera okubeera enkola y'abaserebu bamwe bamanyi okutuwaayo obufaananyi ku nnaku nga zino okitegeera obw'enjawulo era ng'atandise ne Namukwaya Spice Diana Birungo olwo no yatuwadde outfit za mirundi ebiri eyo gy'olabye n'atuwaayo neno ey'akateeteeyi nga era bw'okalengera sirina na bwenkannyonnyola keeyogerera kokka ate ye Shira Gashumba yatuwadde akakateeteeyi kali very transparent okitegeera naye nga ka red mu kala ate nga ye Lydia Jasmine yatuwaddeyo kino kiringa ekirina emikono wano mu kiwato wano ku mabeere kirina omutima ogulimu akasaale ate nga ye mwana muwala amanyiddwa nga Aida Mugo yatuwadde kino ekirimu ki obumasaamasa ye bw'ati bwe yalabise ate nga ye Carolina Tongo yabadde nga mermaid waggulu tekirina mikono kiri open naye nga yanyumye okuzaama ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Martha K naye bw'ati bwe yalabise mu kiteeteeyi kye kyeyanjala bulungi nnyo. Bino bitera nnyo okukolera abo abaasituka obulungi oba abaabala obulungi ate nga ye MP2B mukyalo ono amanyiddwa nga Nina Rose yajidde mu kala za black weewaawo n'ebimuli ate nga ye mukulu amanyiddwa nga Frank Antambi yatulaze ku mubeezi ku mwagalwa n'atulaga nti ye tali singo omuhabbatino ogwabadde awo ate nga ye Olisha M bw'ati bwe yalabise n'omwagalwa we nabo tebalutumidde mwana beekubizaayo ku bifaananyi. Omukyala amanyiddwa nga Kulanama nga bulijjo ono tebamunyigira mu ttooke naye bw'atyo olunaku yalwetabyemu ne famire ye era nga bayambadde bifaanagana n'omulenzi we okitegeera eyamusima alina nno olutalo ne fulufiga era nga lukwajja emabega eyo. Weewaawo Shira Price naye yalabiseko ye yasaze okwambala white ate najja mu bimuli bya red ate nga Winnie Wamami naye yayambadde red oyo alina bingi ebifaananyi alina bingi mu outfits ez'enjawulo naye nga byonna biri mu red. Kakati Gloria Bugi kino ekifaananyi kyabadde kyalinaku lwaggulo kuzina awards era nga muleese lwa nsonga nti yavuddewo nga si musanyufu oluvannyuma lwakubanga ate teyafunye award era nga yavuddeyo n'avuma abagaba awards mu ggwanga Uganda bonna n'abagamba yabalaze olugalo olw'omumakati kakati gugenda mu maaso okubanga ate oteekawo ekigambo ekyo n'abagamba bakole ekyo. Weewaawo yabagambye nti tujja kulinda Grammy oba okitegeera mwezi zammwe zigende naye nga waliwo embeera eyabadde waawo era nga bangi bagenze maaso okubanga ate baginotisinga oluvannyuma lw'okubanga ate mwana muwala Ava Peace yalangiriddwa nga best female artist ow'omwaka mu Zina Awards. Gloria Big yabadde atudde kumpi ne Winnie Wamami bano tebakubyeko mu ngalo tebakubyeko kaluulu tukimanyi bulungi nnyo nti Winnie Wamami alina embeera nani ne Ava Peace. So oba Gloria Bugi yadde amuwalanirako saategere but tebalaze nti basanyufu era nga kino ba social media inos bagenze maaso kubanga ate bakinotisinga ne bagamba what
Rita Dansol yebwati bwe yalabise olunaku olw'eggulo wali ku Zina Awards. Yes, era yalese bangi nga boogera obutonotono naye nga abakyala ennaku zino balina omuze gw'ennyambala eviiriddeko abantu bangi okwebuuza ki ekituuse ku girl child. Yes, odono ye Katalia ne Kado nabo balabiseeko naye nga bo ekyenjawulo kye babadde nakyo ku ngoye zaabwe babadde n'engeri y'ebiwawaatiro nga balinga zimalayika naye ng'ate kuno kuliko ekifaananyi ky'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ku ngoye zaabwe eno gye zaabadde ziggwera oba gye zaabadde zirengejjera. Babaddewo nnyonyi ddala ku Zina Awards wabula ng'ate ne bano nabo balese abantu nga bawuningiridde nga bagamba wow we love that art. Naddala abo abawagira omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu bantu abalala omuntu eyeewunyisizza abantu ye mukyala amanyiddwa nga Joey Landa ku ngeri gye yayambaddemu abangi yabalese nga bawuningiridde ngera beebuuza abakyala mufaaki n'ensi jjukira twali twakamala okuttunkana omukyala amanyiddwa nga Anne Kansiime oyo ye batutte saketi kubanga ye photoshoot yagikoze ali bute oba okitegeera mwami we yamukuba ebifaananyi simanyi naye nga ono naye yazze ku stage n'abeerayo mu audience nga bw'atyo bwe yabadde ayambadde amabeere yabiseekaawo omuntu ntukuki ku nipples. Ino Valentine nga y'amaanyimu yesoose mbadde sifuna birabo akwagala okuzaama bwe yaŋŋambye byonna byonna nonya bitya jasombulira linnya lya Sena nze nembikuwa kuba yansasudde edde zange jasi nkola ntya ombulira linnya lya Sena alikuweereza gwe linnya litalikubuulidde anti yaŋŋambye gwalina okuliŋŋamba nze mbikuwata wekibati ekyo bimuddise naye nga gayemuludde mu mukwano Jenny neddaseewo Jackie neddaseewo Susan neddaseewo Brenda neddaseewo Penny si yeye Rita buli gwe ngama osi oyo omusajja yabiweereza mukazi ate nga muludde naye mu mukwano era nange ndi mukwayowonya abakazi olina bameka boludde nawo mu mukwano afaanana wakatakataka wakatakataka omufirika Choki tabangako oyo Claire omanyi kuba abakazi olina bameka kuba bonna 15 bwe wakamenya taliiko abo bannyinaze bange obadde ki kugambyeko nagambye mwannyoko si yakuweereza omanyi ababoda mulina nnyo akamiro kiveemu mpa ebintu mpeddemu mpa ebintu byange kati nyongerayo ebiri nkwe enamba y'essimu ati kati omukubire kuba ino omukubiraku nomukolaki nemwebaza n'omwebaza mateeka genda kuwaake omukaaga ogusooka 07 5 3 namba sijirina namba sijirina niza wanje kuduuka kyampe ebyo bitwale kuduuka badde neewuunyiza kati gozungazunga amaduuka g'abantu gwe tomanyi olina buugi mu mutwe omubulambula wagambye kale kutange ate kuki omalidde oledde obudde omwana ogattako ebirabo ebigenderako bafuna abatafuna nabo tebakola ki tebafuna oba okitegeera ne wabaawo embeera ey'okukontola emimiro embeera ey'okwekolimira n'okwenyigira mu ngeri emu oba endala naye ngaya omusumba amanyiddwa nga Pastor Bugembe agenze maaso okuba nga ate abagumya nabaga nti temugwiranira n'ebimula bakusirasiza abantu mujja kugwiranira ng'ate abantu abamu beekoze ki besurprises weewaawo ye yatulaze nti alabika ali wala nnyo n'okufumbirwa wadde nga abasinga obungi mumugamba nti emyaka gimuwubidde akawera akole ki awase ngambye kufumbirwa kuwasa kwe mbadde ntegeeza yes so kino yakiraze mu ngeri emu ey'okuba nga ate ayina omwami omuzungu gwe yabadde alaga ekigambo kya William Maremi nti ekigambo ekyo akitya so ekyo kikulaga ki ku status z'abantu ku Valentine maama gundi bamuwadde ebimuli bw'owulira ng'ozirika yandiba abyewadde kubanga olimu balaga awadde tebalaga aleeta abyegulira n'agamba brother we teekayo nga gwampa gwe n'okutuka
muleme okwesiba ku bantu ku Valentine. Omuntu asobola okwekuuma omwaka gwonna. Valentine neekuzza mu depression. Can I show you something I fear most? Yes, go on. Apart from hell, Okay. the only thing I fear most on earth, let me show it to you. It is this word. Will you marry me? I've been trying to say that for the last 20 years. That's the word I fear most. Yeah. Thank you for listening. show me your hands. You're not married. I'm not, because I fear that word. It's not easy. So where's your girl? Sorry? Where is your girl? I didn't know we're going to go to that level. I just wanted you to know that I fear the word. You've been married for how long, then? 20 years. 20 years. You need to pray for me that I do that. Yeah, I'm not usually very quick, but obviously quicker. So once you decide on a specific person, let me know and we'll practice. Thank you. Okay? Thank you. That's the word. Ensasa gesose nekwata ku mikutu negatta abantu oluvannyuma lw'akatambi kano okufuluma nga bangi bakavunula nti SB4 bamuwadde ebirabo okusinziira nti abadde abituddemu abikwatako okitegeera ng'abirimu wakati bangi bagenze maaso kubanga ate balowooza nti ebirabo bino bya SB4 kati ekibuzo nga kibeebuuza bivudde waani wabula abasinga obungi babadde baanukula nga bagamba nti sha oyo mama Fiina teri mulala Annie Taylor wonna waali atayipinga bwadiriitinga Annie Taylor naalo ng'omutima tegumukuttukemu Annie Taylor this Annie Taylor that nga bagamba nti mama Fiina yamuwadde ebimuli ebyo naye oluvannyuma tumaze ne tufuna ki ne tufuna vidiyo ennamba nga ddala ebimuli byo bibadde bya mama Fiina SB4 abadde akola gwakuderivalinga omwami oyo gwolaba amukutteko bwatyo munange yagenze maaso okubanga ate surprisinga mukyala we ezo ensimbi SB4 zabadde nazo empitirivu ziti tezibadde zizeezo za mama Fiina badde mujja kutemya omusajja ejjambiya okitegeera naye ng'ate bwenjogera ku bano sigenda kubanga ate nirabira okwogera ku mukyala Annie Taylor ono yavuddeyo n'abagamba nti agenda kukola byayagala newe munaamuvuma mutya newe munaayogera mutya ajja kwambala nga bw'ayagala ajja kutambula nga bw'ayagala akole nga bw'awulira nti bw'akola ki bw'ayagala era ng'olunaku olwaliro avudde n'agenda maaso okubanga ate yeeyagaliza Valentine ye nga ye Valentine ye mwennyini okitegeera agezaako okututegeeza nti yesigamu kye bayita self love mu ngeri efaanako bw'etyo. Ate ngayo mukulu amanyiddwa nga Penge yonna gye yagajje avuddeyo n'akakasa nti entabwe etabula ababiri bano SB4 ne mukyala we kwe kuba nti mukyala we yakitegeera nti SB4 alina omuwala gw'ayagala amuteekamu ssente empitirivu amukolera bino nabiri nga bw'obimanyi bikwatagana neki n'okkuba eno n'eri kakati mukulu amanyiddwa nga Penge yazze n'olugambo olw'omufuuswenge era nga agenda basaba munzikirize mubatuuseeko mu dakiika zenga zizo abannyonnyole ye byakola ki byategeera ku ntabuka y'omukwano gwa SB4 ne Annie Taylor. SB4 bulijjo mbiwulira buwuliza omuzungu kyayita allegedly nti mpulira mu lukuubo nti olina omukazi ku kye bayita university gye bayita Buganda Royal simanyi gyeri. We have a bag of universities in Uganda. Si Julia and Konembo, you know, Mukazi Buganda, you go muerera. And that's how we did. See, na yembo anateire abaddachi mani omukazi oyo wo muerera mwina plani z'okumoza okwewasangana. Anateira n'akimanya nti kati alina mujja egwafumba naye. Obufumbo Muganda engenda kuzino badde bunyeenyagana.
kati SB4 omukazi wo buli jagala kulaga nti nkimanyo nyendako naye go wantuusa ku kino wegenderezanga nnyo omukazi gwe watoba naye gwe mwatandika naye life bw'omunyiiza alina engeri gy'ayinza okukulabisa anateeri abadde agala kulabisa SB4 nete mwakitegedde naye ng'engeri gyenje akasajja akabantu ke bayita ka anko algorithm abantu bangambye rasta algorithm tubuulire ki kyolabyewo nze nina kye nnalabye kye mutaategedde oyo omukazi yabadde ku liveni ng'alina kya exposing nti bino SB4 byolya abamulaba kujjukira omuwala oyo kaali kabiri kaaliiri yali muwala mutone dda mbu ku research gye nnakoze SB4 wamuzaalamu abalongo n'agenda azimbulukuka kati omuwala agenze naye exposing omubiri gwe mu lujjudde ng'abalaga nti bannangira bw'omusajja yandekawo ng'amaze okunkola bwakunfuula bwe nti she wasn't happy. I saw a sadist exposing her body ng'agezaako okulaga buli muntu yenna any bombo clad SB4 fan in high crowd nti laba omusajja wammwe gwe muwagira kye yankola yankuba ne carburetor neeyabika carburetor yo baagikuba neeyabika eya anateira tafaananikika nalabye omukazi ng'alinga akatiko eno waggulu munene eno wansi mutono. I'm not body shaming but I'm speaking reality. This is why bampita akajjo nkezi katata fina kuba njogera mazima. Omukazi yabadde alinga akatiko eno munene eno mutono nga amagulu matono galinga obukajjo bw'akawolo kyokka eno munene aliko kino ekiyumba ky'akatiko kati nga tategeerekeka ng'akutta amabeere akutte kye bayita enkoba z'eggaali kuba Kaleera yaŋŋambye Kaleera yabadde nabo yabatutte ku beach oyo kyali wange omusoge yabatutte Kaleera yaŋŋambye yasose n'akwata amabeere n'agasiba enkoba zibasiba kuzina eggaali gaali zedda zi Roadmaster Phoenix Hero muzimanyi zirundaganye zitwasuttanga edda enkoba eza bbulaaka byakuta amabeere kwagade galina okubeera nga gayeera mu kaleega n'agasibisa enkoba bw'ati ez'eggaali eza bbulaaka ne gabeera wamu n'ajja n'akaleega ke babadde batunze mu ssuuka nga kalimu olulasitiika n'agakwatirira ne bagakwata abantu basatu ne bagateekamu. Simanyi lwaki amabeere gazimba okutuuka gato si makole oba balongo tebaayonka. Mukama yamanyi ki SB4 kye yakola mukazi we ekyo ng'okivuddeko n'agenda akuba empale ye bambi gy'amanyi nti yeesinga okubeera ey'akabi. Empale gye yazze nayo matiriyo wa nayitiiru jinja textile mills gye twagendanga ne tulambula textile ya kaki gye yabadde awugiramu ng'eno emabega erimadde ka fabrics ako saakategedde naye nga kalinga ke baakola mu gundi wa seminti ebipapula bya seminti bino bayita ebya bambuli nga neeri empalo oyinza ogamba muganda ngo Latifu Kasumba Muduyi yagitunze oba Ebulayan tegeerekeka kati nayo najjanga eringa manvuuli najjanga alinga ayambadde manvuuli kati n'agenda ateekako kye bayita ka chain mu kiwato naalongo chain wabadde oteekako yakomo chain yabadde mu kiwato yabadde ekolayo ki bannange abantu nga mulina ebiwato biringa nsingo za ssekoko chain ebiikulayo ki mu kiwato buno bukiri bwabukulira abantu ba stripper balina obuwato ng'okakwata mukko ka bebi n'okawulya akalimukko akawata ako bubira bwa golodi mberamu obusiliva muve mubino byoteekamu mu biwato byomula abana ekiwato kiringa nsingo ya ssekoko benjiwe egendo linyira ginnaayo ezimba ebulagono kati n'otegenda bandika chain wenna ebyo byemuteekateekamu nemusiba ebikondo nemuteekamu irize muteekamu eddagala okusiba abasajja tebikyatambula bw'obanga olinamu irize mu kiwato making sure tebakuba kifaananyi nayo omukazi azze anateira alina irizi muno azze girabidde ekikondolo kyalabise bamukuba ekifaananyi bw'ali ku beach azze kuwuga. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase
nange enamba yange yeno eri 0701763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songa atakolna kulore nyina ku mukutu gwa X yes omukuramanyiddwa nga Bajjo yeguddeko chiifu n'omukuramanyiddwa nga Balambona basaba vulu Bajjo yavuddeyo n'agamba nti kati ffe abatayina Valentine tukole tutya olaba olaze omukazi nange next week nja kukola ki nja kulaga omukulu Balamu n'amwanukula n'amugamba nti kubira presidential advisor my boss full figure omwetondere Bajjo n'agamba bula Bajjo ndabye ennaku buli musajja ku mukutu guno bamusiba kunze jukira nti ababiri bano baali batulaga tibalina enkolagana era nga Bajjo ebiseera bye twamuyitanga tata Flower naye munange omukwano gye gwakoma nze naawe oba okitegeera so awo omukulu amanyiddwa nga Balamu abadde agezaako kumugamba nti aleme kwekubagiza nnyo akwate bukwasa essimu yeetondere presidential advisor boss wa Balamu amugambye nti munaye nsonyiwa full figure tutandikire twakola ki bwe twakoma wabula ye Bajjo yamuyise musajja. Meanwhile, the day is today eranga nkakasa nti kyakutedda omwoto oba omurro mwana muwala amanyiddwa nga Navagre asanyusa abantu be ku lunaku luno wali ku Serena Hotel atenga n'omukulu amanyiddwa nga Geoffrey Lutaya Honorable naye yatuuse dda okuba nga atera asanyusa naye ababe wewaawo ye Kanare Mugume yakonkludinze dda nti Navagre yani eserindiyoni w'eggwanga lyattu Uganda atenga ye omukulu amanyiddwa nga Salvador avuddeyo nga musanyufu byansuso yebaza mu ngolo ekirabe ekyobulamu agamba nti ebamuzala ku Valentine yawezezza emyaka gye 40 oba okiwudde weewaawo agava eri tulinyeeko ate kati tugenzeeko eri ewa emitala w'amayanja Kanye West ne Bianca ebyabwe tebyasobodde kuba nga tebitambula bulungi era nga bado bali mu process za kolaki za kudivorcinga anaye abaana bagambye nti era baali tebeesaana olabira ddala Daddy Andre ne Nina Rose mbwe ebintu baali bakakabikake naye baana mwe mutokomoka mulina omugambo ogwa buli kala ogwa blue ogwa yellow ogwa green ogwa red anyways kyekyo ekiriwo eside eyo koze kasavu kanyama naye nga nsinze kwetololera mu Valentine ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Mwami Lutaya enkoko yagikutte mu mwa onaga nti Valentine ino okunsanga South Africa yukira abadde wano mu ggwanga lya Uganda naye nga yatulaze nga bwe yatambudde n'abanga ate asalako mukyala we amanyiddwa nga Zari Hassan okitegeera so olunaku olwaleero akedde bukeezi okuba nga ate asalako omukyala ku yafesi n'agenda n'ebimuli awo muhabbatina nga bw'omanyi naye bino manyi kati ebimuli byemutegeera ennaku zino biri bimu byokka ebirimu ssente ebitalimu ssente temubitegeera naye nga kyekyo ye bw'atyo bwagenze maaso okubanga ate akola ki amusalako n'ebimuli ebyo bitalimu ssente yes awo n'obaddewo buhagahaaga obupepepepe ngamba obupeeke nga mugamba nti munange darling webali kunjagala webali ku byonna okitegeera so mumbeera efaananako bwetyo eyo nayongera kubanga ate kujjayo naye nga ka airport pickup tokeerabira yes ngera kubanga nkakutuusako nnyonyini ddala bulambalamba wali wonna ono gwalengera si mulala ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Two-Face Idibia omukulu ono yayawukana ne Anne Idibia okitegeera so nga bamaze okwawukana omukyalo oli tumulaba nga abadde so depressed era ebigambo ebyogerwa omwami abadde n'abaana bangi wabweru omwami abadde n'abakyala bangi wabweru byonna bibadde bingi ennaku tezinnaba nakuwera emyezi teginnaba kuwera ng'akyaye mukyala we oli bw'atyo yagenze maaso okuba nga ate ateeka ku mwana muwala amanyiddwa nga Natasha akaweta era nga naye teyaganye yagambye yes daddy I'm willing to cook for you bw'atyo n'abanga ate ayingira obulamu bw'omukulu oyo bwe batyo batera okutukola so embeera bwetyo bwe yagenze mu maaso anyways oyo naye bw'atyo yasobodde okuba nga ate yeewangulira kaweta era nga gyali musanyufu ye mwana mulenzi Hanson Baliruno yes bw'atyo ajja omwana w'abandi ku lujja bwe yamutaddeko akaweta okitegeera so ndowooza mikolo kati gye giddako okuba nga giseka wali wonna naye ng'ate era eruyi eno ono omusajja mukulu Mahadi akolima agamba nti bampi
Happy Valentine's Day mama w'omwana wange. Naye kansubire nti muli bulungi n'omusiguze eyakusigula. Omwana wange mwagala, njagala mwana wange oye musiguze ono mama Mahadi oli ye mwana. So bazaalo owaabwe ye bamuwe ki? Bamuwe. Naye nga yeshira oba Sheila Price yavudde nagira maso kubanga ate atutegeeza nti omukyala eyali afuse ex wa Henry ngamba Prima Kardashian mbo bali batikati omukwano gubasaza mu kabumbo baddinganye dda era mbuye yabadde yeri kuzina awards buli kimu yakoze ki yakiraye bulungi era nga yabasuubiza nti agenda kwogera kimu ku kimu nabi yalabyeyo okitegera wadde ngade yakategeeza nti bali baagala kumutta lwansonga za lugambo zino naye kali mukendooza naye kati tajja kola ki tajja kutanenga Ibrahim Mukasa yavuddeyo n'alabula ba YouTubers n'alabula ba TikTokers ba bloggers bonna naga nti amawulire abasinga obungi mugagwamu bugwite mwagasoma awo nno nabanga akubyemu ennyondo muki mu lubaawo nagamba naye nga mukola mubalirire ki obulamu bwammwe kubanga si buli ggulire oba si buli kyowulidde nti ogenda kujja kuki ku media obaluke. So n'olw'ensonga eyo n'alabula Sheila Price ne Chicken nti babeere baki beegendereza nti n'ebisingakaawo nga bitwala obulamu bijja kubatwala mu nsiike yaki y'amawulire balina okusengejja beboogera ne batalina kukola ki kwogera naye nga yavuddeyo n'atulopera nti yalabye mwana mulenzi Henry ng'ali wamu ne Prima Kardashian ekiraga nti bandibanga baddinganye ate era n'ategeeza nti ye omukulu amanyiddwa nga Acidic Vocals yandibanga yekwasaganya nani ne Pretty Banks. Kansoke mubatuseeko abanyonyole ate oluvannyuma tuwunzike n'omukyala amanyiddwa nga Chosen Becky. Mbanyumiza ki? Mubadde mukimanyi nti Prima yaddawo dda n'omuninkini we. Mukwano Prima yaddawo dda n'omuninkini we era obwedda beeyisa nga benywegera ati tuwabadde okugalaxy namugana mukulu munange sokolinde ku people got back together nangamba yenze Henry nakoma okukuza abaana Prima baddawo ddane obwedda benywegera nga mbalaba ningamba kumacha ngenda kera buli kyenalabye ku galaxy buli kyenalabye ngenda kyogera kamba bulire banamwe Prima obwedda kyeyekola ne Henry munaye badda obwedda beekubya n'obufaanani nga mulimu enzikiza kumbe nze nabalabye beenywegera kiwulira mubadde mukimanyi Acidic Vocal nono omukyala Pretty Banks beekwana saagala kumpakanya nabadde ntudde nabo nga bantudde mabega nesooka ne mbagamba can I take your video you guys look cute naye nga mukwano temwabaddemu bintu ebyo byali look cute babadde beenywegera nga beenywegera Acidic Vocal ne Pretty bannanga aba Galaxy temuntabula mujja kunsonyiwa abayimbi buli kyenalabye ngenda kyogera kiwulira buli kyenalabye ngenda kukyogera seba Acidic ne Pretty emimwa gye mwekuba mukwano nga ffe abaasookayo bagitukubaakubadda yenempekera ya Black Money gye nnyina naye Acidic tojja kusobola Pretty Acidic you're too soft Acidic ababuwala tubasobola babbaala ate bahayi nga bamanyi nti ono omuzannyo gwamusuka obungi bw'atyo yabadde ne batabani be nga bamuyimbira akayimba ka Valentine is coming where is your boyfriend kyekyabadde ekibuuzo naye nga alina byeyavuddeyo kubanga ate ayogerako ku lunaku luno olw'abaagalana okuweereza mbadde PJ ate ng'ebikutuusaako byo biba bingi weewaawo ngamba nti kankome wano ne neefuga era nja kusaba ate ngumiikirize paka wetunaddamu kubanga tuwuliziganya oba tukwatagana mu vidiyo eddako ate kumira mpera lwaki tosigala nga te abankumidde abanjagalire mubeere bulungi mweraba. Happy Valentine's Day bakyala. Leero mufunye ku bimuli oba buli omu agumye munne. Gamba akuliranye nti the pressure is getting worse. Omwaka oguwedde olwaleero waliwa. Abamu mwali eyo mbimuli nga muli kati olwaleero muleze engalo. Aze Valentine ewedde mugana wange Donna yampereza ebimuli naye leero naye simutegedde. Naye tugume.
olw'ensonga newe gitwagira ngangira tebakuwa bimuli ngerizakwasa kyene kubanga nsema ne obuugi n'engatto n'amajaani ate nga n'oli ebijanjaalo oba okitegedde bigambo tebinkalira ku matama mugumbe bakyala mufunye ebimuli oba buli omwagumye munne kwata akuliranye omuwa akafuba abaana bo mubakwateko Jesus edipere para aparato what is it now? Why no they give flowers to me? Hey, muzara basolo zara bana bafe bali tuwe bimuli lanze lero wenda byenga nenze nyanyemye mama ange kamuweze akamuli oboli awo kubanga na yala ikamyaka dino yali azensi nensini nze nkubenga teddagala buli omwa naye nganze ndi ku mikolo n'abagole bange bagaba ne beki ne ku Valentine oliwa jangu tukutebandika mabega tukola emikolo paka kuwulira bubi era nze Valentine njikuza n'abagole bange yeba naye lunaku olukulu kati ndikuza n'abagole naye nga bakyala enough is sikirabanga bukyanga nkulidde wano bannaye kankola omukolo mwana abantu mwine emitima emibi Bannayuganda bannange mwine emitima emibi kale bewunye waliwo abbi ekirabo kya girlfriend wange kya Valentine kikulu naku lwanca waliwo abbi ekirabo kya girlfriend